nze naawe kale nze kaneyogerere nze nekakasa waliwo bangi ababadde baagala nfire mu mwaka guno bali surprised nkyali mulamu kubira Mukama engalo ez'amaanyi bangi abasabye n'ekusaala bangi abasiibye bangi ababitaddemu ne ssente zaabwe nfe. Mukama yeebazibwe bannayuganda era Mukama yeebazibwe bulijjo ntero bagamba nti buli muntu omulamu ateekwa okwebaza Mukama era ekigambo Mukama yeebazibwe tekikozesebwa mulokole yekka wabula buli akyassa omukka alina kwebaza Mukama kubanga tuwali mu magezi malala gatufuula balamu. Nsaba okutegeeza bannayuganda nti ndi mulamu twagudde mu bantu b'emmundu ne batukuba amasasi nga tulina omukadde w'ekkanisa. Omukadde w'ekkanisa tiyalutonzi wadde mu ddakiika ezazzeeko nasobodde okufunamu olungubanguba nenvuga emmotoka ne tugenda e Mulago nange gye nafunidde treatment nsaasira ab'ennyumba. Omukadde w'ekkanisa mwazaalibwa wadde twafuuka baluganda kuba mu Kristo tubeera baluganda era tukola ku nteekateeka ez'okuziika kugenda kubeera okwakulwa 5 naye nga mbeebaza bannayuganda essaala zammwe nkyali mulamu era egguliro lino ndikoze nga ndi mulamu treatment ngifunye sina mulala bwenzijjanjabiddwa okujja ku ddwaliro lya gavumenti e Mulago era kyekyanzijjidde nti vuga ng'odda Mulago oluvannyuma lw'amasasi agabadde gawandagadde ku mmotoka. Katonda abampeera omukisa abakuume, Katonda akuume Uganda. Era kwebaza abantu mwenna abazze e Namayumba okundaba omukulu Balamu Balugahala gwendi naye wano Honorable Mawanda ow'oluganda ono basaaliza n'abalala bangi nnyo okuba nti bano be bayimiridde mu kamera n'ennyumba ejjudde wabweru wajjudde. Nfunye ku mukisa ogutali gwa bulijjo okulaba nga bateekawo tenti n'obutebe ng'awandibadde olumbe nti nafudde ne babireeta mbirabako nga babiteekawo. Nkyali mulamu mbasabira obulamu n'omukisa tewaliwo okwevuma 2024 n'ekisinga obukulu siyina muntu yenna gwe nsonga mu lumwe nti ayinza okuba nga yali emabega w'okukubwa kwange amasasi naye omulabe setaani ye yakikoze Katonda n'amuswaza. Nkyali mulamu kubanga mu maaso ga Mukama bye yantuma okukola tebinnaggwayo singa bibadde biweddeyo nandibadde nagenze naye nkyaliwo. So tusaba abalina emitima bwe gityo okubanga mu Uganda sinze gwe basoose okusindirira amasasi n'abalala bangi abalala baalugenda akaawonawo ndowooza kati tubala batono. Jeno Katumba Wamala nange nebaza Mukama nti angasse ku abo bawadde second chance. Sina bigambo bingi byakwogera. Mukama bampeera omukisa kujjako muganda wange Balamu ng'alina kyagala kukyalabye. Honorable Mawanda twagala kusooka okwebaza Mukama Katonda ayakuwonyeza amasasi omusumba Bujingo. Amawulire gano bwe gatuuseeko ffenna twenyamidde era ku makya ga leero Mukama waffe General Muhoozi atulagidde tujje tuleete obubaka obukusaasira n'enju y'omugenzi omukadde w'ekkanisa yafudde nti ali wamu nammwe tijali ali ku mirimu gya gavumenti naye wanaabanga akomyewo agenda kufuuka okulaba nti akwegattako ate akusaasidde nnyo ate neyeebaza ne Katonda nti abatemu babadde baagala kutta ggwe naye babadde baagala kulumya ye. So ye nga omuntu agamba nti yawonye okulumizibwa omutima omukwano gwe singa yavuddewo nti era anyoleddwa nnyo okufa kwa omukadde w'ekkanisa. Ali wamu naawe era agamba nti ajja kusigala nga akwagala era yeebaziza Mukama okukutaasa obulamu bwo. Byebyo. That's it. Tumaze. Nze naawe kale nze kaneyogerere nze nekakasa waliwo bangi ababadde baagala nfire mu mwaka guno bali surprised nkyali mulamu kubira Mukama engalo ez'amaanyi bangi abasabye n'ekusaala bangi abasiibye bangi ababitaddemu ne ssente zaabwe nfe. Ebimu tetubyogera naye tuyita mu bintu bingi. Tuyita mu bintu bingi n'ogamba naafuuka kaana kato
n'ayogera buli kintu kyonna. Olaba olukuŋŋaana lwe twakavaamu ng'ennaku za mwezi 24 Novemba. Kyanyamba nnyo ku luno saakiyitamu nzekka, nakiyitamu n'abakadde b'ekkanisa bonna. Bonna baategeera kye mpitamu bulijjo. Ne bw'olaba nga neebaza nnyo omusajja yamaliriza n'atuwa tenti. Nga twasanga obuzibu mu tenti eno gye mulaba gye twateekawo yali yakuna. Yali yakuna. Twajjawo tenti zaffe ku Sande nga tumaze service, nga twamaze okukiryalinga nga tebamanja wadde ekikumi eki. Oyo n'aga nti neekubye. Nga situlowooza nti omuntu amala geekuba. Eyasooka eyo bagituwa ne basayininga n'okusayininga. Tugenda ogenda ku store ne beefuula ne bagenda ne tukwata ey'okubiri. Ne tuba n'eyatuguumaaza paka Wednesday. Paka Wednesday ng'atuguumaazizza buguumaazi. Bonno baali balowooza nti nja kuggulawo omusango mu kkooti. Nyina ekkooti mukwano temusobola gisimatuka amazima ga Katonda. Nkiddemu, nyina ekkooti tosobola gisimatuka amazima ga Katonda. Era eyo gye nabiteeka. Mwalaba olukuŋŋaana ku Lwokutaano ng'ennaku z'omwezi 24 nga sitaani talina kyaleseeyo. Yajjayo ebyokulwanyisa byonna, yalwana ne yeemalayo. Naye ku luno ekyannyamba, buli aneetoolodde ku lusegere olutalo tebaalumunyumiza, yalulaba n'amaaso ge. Nga mwe muli n'emukwano gwange omwami wa LTV Jimmy Ojambo yanga nti kubanga namukwasa obuvunaanyizibwa yabasoosinga tenti, n'asoosinga esooka n'asanyuka. Nemugamba tosooka kusanyuka, nze mbimanyi. N'akoma onanga nti eganye. Naye nga sente tuzirina. Tugenda okufuna eno gye twamaliriza nayo. Nga waliwo n'abatuddiza sente nga ziri ku akawunti ze twabaweeredde mu cash nga bazituweeredde mu cheeke, nga cheeke zirina okuyitamu ng'olukuŋŋaana lwaggwadde. Era zaayiseemu lwa 6 nga twabawa cash baatuddiza cheeke. Sitaani ng'atusookaasooka. But I know that God is bigger than the problem. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi obanga okiwulidde. I know my God is bigger than my problem. Kingambira abantu basatu nti my God is bigger than my problem. None of you knew what we went through to organize the fundraising service. None of you could even imagine the slightest thing on about what we went through. Akukannaku zino ninga bwe bantuukako ne mu njiri temwabirabako, temwafunayo kabonero konna kalaga nti ndabika nnyina bye mpitamu. Era olunaku lwali lulungi luzibu. Lwaki mbigambye? Simanyi by'otandikiddemu, simanyi mwaka gobe gubadde gutambula, naye manyi kimu, bw'onoosiga Katonda n'onyweza Katonda ogenda kumalako n'engule ey'obulungi bwa Mukama, ogenda kumalako ng'olina abandance. Zikubire waggulu mu linnya erya Yesu.